Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba President General bebibiina bina biramba. Abamaze emyaka egisoba mu 2 nga bawuddisa bannayuganda nti balwana kubanunula kubajja mu buwambe. Baswadde ne baswaluka. Oluvannyuma lw'okuvaayo mu butaswala obw'ekitalo ne beegatta wamu ne bakola ekibiina kimu ng'omulimu gwakyo si kugatta maanyi balwana okutuukiriza ebyo bye bamaze ebbanga nga balimba bannayuganda ebyokwagala okubajja mu buwambe n'okutuusa eggwanga mu nkyukakyuka ey'emirembe. Bagassa amaanyi gaabwe okulwanyisa abo bannayuganda abo abeewaddeyo okulwanirira ensi yaabwe n'okwenunula okuva mu buwambe bwe balimu ng'eggwanga. Buli awuliza video eno gamba shame upon them, shame upon them, shame upon them. Bannaye basajja muli temuswala. Ababadde nga bagamba abantu bulijjo nti mulwana kununula ggwanga. Mwavudde ne mukiraga bannayuganda nti mulwanyisa banunula ggwanga. Era wenjogera bino, Uganda eri mu struggle yonna nga Uganda. Buli omu ali mu struggle. Bulijjo mbadde mmanyi nti aba NUP ffe tuli mu struggle. Bannayuganda bonna bali mu struggle. Lwakuba struggle zirimu za mirundi egi esatu. Waliwo struggle ya NRM. Nga struggle yayo yakulwana kulaba nti Mwami Museveni alemera mu buyinza. Nebawo struggle y'abano abo abawuddisa bannayuganda. Nga bo struggle yaabwe yakulwanyisa abo bonna abagala okujja Museveni mu buyinza. Nebawo ne struggle y'abannayuganda nga bakulembeddwa mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga bo struggle yaabwe yakulwana kwenunula kuva mu buwambe. Kati kiri eri ggwe munnayuganda andaba era mpuliriza ng'otegeera bulungi amagezi go nga gakola bulungi, ng'oli emmere eriibwa abantu kyentegeeze kuyamba okuwa amagezi agategeera okwesalirawo struggle ki gy'olimu. Tetukyetagisa basaba wadde obbalagira, wabula mmwe mumanyi kye muba mukola. Mukole kye mwagala bannayuganda. Kirerigwa okusalawo struggle ki gy'oyagala, struggle ki gy'olimu. Oli mu struggle ya kulemeza Mwami Museveni mu buyinza gw'omanyi. Oli mu struggle ya Bedi Bwanika ne banne ey'okulwanyisa abo bonna abagala okujja Museveni mu buyinza naawe gw'omanyi. Oli mu struggle ey'abannayuganda nga bakulembeddwa Kyagulanyi abalwana okwenunula n'okubeera nga bakyusa obuyinza naawe gw'okola ki, gw'omanyi. Ekyamazima njagala buli awuliza vidiyo eno era agiraba ddamu webaza omutonzi agambe nti alhamdulillah. Alhamdulillah. Kigambo ekitegeeza nti amatendo amajjuvu gonna ga Allah. Oyo yatuleetera omusajja gweta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne tubeera nga tulabeko ku kiyitibwa opposition omulundi ogusooka mu buwangazi bwaffe bwe tumaze mu Uganda nga tulabye ebifuzi ebigenda mu maaso. Twakalaba ekiyitibwa opposition kati. Era twebaze nnyo Katonda kivola nti buli kimu Katonda akikolera mu budde wayagalira. Mu Busiraamu tulina enjogera egamba nti Allah tageera kibi. Naye oyinza obutamanya kirungi Katonda kyaggeredde bw'oba ng'olimu ekyo ky'oyita obuzibu. Mpaka nga omaze okumanya ekituufu kye wawona ebbanga lyewamala ng'oli mu ekyo ky'oyita obuzibu. Allah yatugerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atalayizibwa 2021 nga awangudde obukulembeze. Ne tunakuwala nnyo era ne tulabanga Allah atukoze obubi. Naye ffe ng'abakkiriza tugaa nti alhamdulillah, Allah tageera kibi, tugendera ekyo kyatugeredde. Olwaleero kuba mwaka akafaananyi singa baalayiza Bobi Wine nga abo bagenda okukulembera nabo mu gavumenti. Kyandibadde kitya? Bobi Wine abakulayira nga mpuga yagenda okubeera prime minister nga Bobi Wine ye president. Bobi Wine abakulayira nga Ssemujjunganda yagenda okubeera minister of finance nga Bobi Wine ye president. Oyo akugamba nti mukwano gwe tali anguzi. Enguzi eba nkyamu ng'agiridde si mukwano gwe.
enguzi ebeera nkyamu nga agiridde si obiwe enguzi ebeera nkyamu nga agiridde si muganda we kati oyo gagwawa oba minister of finance nga Mpuuga ye prime minister yali mu kukozesa ssente z'omuwi w'omusolo nga bw'ayagala nga yali mu kuzeegabira nga bw'ayagala anti prime minister okakasa ono Ssemujjunganda mu gavumenti ya Kyagulanyi yali baddeko kyonna kyayinza okukola ku Mpuuga bw'abanga alemererwa kumujja mu kafo ka buki kabwa commissioner mu parliament wakyanga yali nga Mpuuga ye prime minister ngono ye minister wa finance esawe na ganti tasula kusaininga kipapula kimujja mu Bwesige government yali badde fanana kyo yali badde kenjawulo neno babali banetwawona banaganda bali bagenda tukuba amayinja banaganda bali bagenda tuchawa tuba president Bobi Wine abakulayira esawe no singa teri mwagizo wa Kyagulanyi asobola kwa kuna chaimya nagera mu nsi kwa bali badde batugamba nti mwajjawo oli ate mwe muli babina nnyo n'okusinga oli singa bye batulangire esawe eno bwamwa akafaananyi nga Bobi Wine ye president nga Sseggona ye Ssaabalamuzi w'eggwanga Uganda eyakugamba nti Mpuuga ne bwe yaliridde obuwumbi 5 ezo sente ntono nnyo size zibadde zigenda okujja Uganda mu bwavu kati kuba mwaka faananyi nga ye Ssaabalamuzi batutte Mpuuga prime minister mu maaso ga Ssaabalamuzi Medad Lwega Sseggona nga Mpuuga bamuvuna n'okwonona okozesa obubi office ye n'okubba sente z'omusolo nga no ye mulamuzi yali gumusalidde Ssemujjunganda ye yagambye ne bwe yali badde nga ye mulamuzi ne bamuleetera Mpuuga yali tayinza mumusalira musango yali gayi muguwa omulala nze gunnemeredde mbuulira Katonda yebale yalindirizako Bobi Wine okumulayiza ku president wa ggwanga oba oli awo kyali atwagaliza kye kino asooka amalo tulaga abantu be tumaliddeko obudde waffe bulijjo n'ebiseera byaffe mbutuwagira nga beebano kuba mwaka faananyi gavumenti ya Kyagulanyi 2021 nga yalayira 2021 nga yakola ki nga yalayira nga Joyce Baagala ewa communication yakuli ebyempuliziganya kwa mwaka faananyi ensi yali badde etya Allahu akbar buli awuliza video nugamba nti alhamdulillah Allahu akbar ba president general w'ebiina bana kuliko Abedi Bwanika owa DPP kuliko Jeno Bijirwa owa ERP Eastern Region Simanyi platform kuliko Michael Mabike owa SDP simanyi simanyi bakitabata simanyi social development simanyi because bitya oyo naye wa kibiina kuliko Mpuuga owa DP Block nga kati yakulira ekibiina kino ekyakoze ekipya kye batonzeewo teekako ne Lubega Mukaku avuganyiza kuba president emirundi egisoba mu gumu bakoze ekibiina nga kyakulwanyisa bana Uganda abakulembeddwa mu Bobi Wine mu kulwana okwenunula n'okuva mu buwambe kyekibiina kye bakoze si kyakulwana NRM era tebagenda kukolako gwe bawulirize nga bali ku radio tebagenda kukolako wadde motion yonna tebagenda kwogerako kigambo kyonna kibulaminga NRM oba kikakanya NRM oba kiwanyisa NRM bonna emboozi yaabwe n'okulwana kwabwe kwonna kugenda kubeera ku NUP na Bobi Wine teka waga gamba shame upon them buli abuza video gamba shame upon them basajja mmwe mwetaaga kuliisa kalimbwe